Gasimbagane ne bannamawulire ababuuzaako nate Dick Nvule kulwamu nange Peter Kibazo atalina ffe nkyaleero. It is classified. Mumaje. Naye equipment it is classified. Classified kale katukirize. Naye kitegeeza nti waliwo a supplyinga emigejo mu classified budget yeyo. Gankogale na information. Uniform yabe wagirabye. Teliko tags. Police erina UPDF erina. Lwaki bano tebali identified? Kecho nacho lwaki bicho nacho bakolanga nga kikola ki? Bachweze. Kiri deliberate. Tomanyani yani. Ne babakola mu shape ng'olwaleero bw'omutunuulira wano okujjako ng'omumanyi nnyo. Sobola okumanya nti ono mutabani wa Kakande. Shape bagikola batyeyo. Ono mutabani wa Kakande yakoze eki? Yankubye. Naye tulisisinkana ku kuziika. Shape nyangu boyogera ku shape nyangu yakola. Gwe ba recruiting de Bukoto mu deployinga oyam. Abamu basigalayo newaabwe. Nasigalanga akola ebintu ebyo. Bayina figure zaabwe ono Aisha yenza okumanya abakyala nti yakoze figure. Enviri ne baziwala katako ne kiki ne zine enkompe maaso ne zigira kati ogenda okutunuulira omuntu nga Dick gwe wali omanyi si yeye. That is deliberate. So kitegeeza nze situnuulira ono omwana akola effujjo. Waliyo master akola programu eno etali ya leero lwokka. Wabula situation wezijja eri silabasi ye gye yateekawo gyayisaamu abantu bano netandika okukola ki? Bakola design ya. Aha. Kati tuddeyo emabega. COVID yali tannajja. LD yali yeeyise etya? COVID yali tennajja. Ye yaleeta gundi bano bamuwanga gye bagenda ne babakomya ku gate ne baga nti mujja kuyingira. Nalufeenya. Kyekyaliyo. Mukalulu obuzze nga bubaawo kuviira ddala 96. COVID abadde waali. Lwomushana wuno yatuga nti yali omu ku abo bafumita ebikwanso gundi. Semwogerere. Kitegeeza. Erukungiri. Sali so kitereze kozi olumira mu. Kale kasita woli. Olumira oluli deadly. Nsonyiwa. Kitereze ndiomu mubawakanya. Abali bakola ekyo omukadde mwogerere. Ate kiza Besigye nampita nampozesa. Kulwaki wakanyiza? Ekirungi twogeredde. So ndowooza olaba. Yes. Nti design gye eri mu system ey'okutulugunya abantu. Yes. Sigananga. Naye nze sa tulugunya. Wawakanya kati eyali ate ne bampiganga omusege. Mukulu Dick n'abatuwuliriza okutuusa nga tugenze ku kinyusi. Kubanga abogezi b'amagye bo babadde balungi nnyo. Bamanyi okwakitinga. Najja mu kamera nga eno si mpisa yaffe. Naye bw'omubuuza nti njagala otubuulire Fish Protection Unit eri ku mazzi. Abantu bakaabye Kakande na reportinga n'abalala Human Rights Organization nezivaayo ani azigamba teri enneeyisa yaazo eyawukana n'owa LDU ono gwe tulaba bo wa boda bo basindika ne mu nyanja. Speaker yabagwa lumu naye yamwanukula siyali Minister of Street tiyali Commander in Chief wa CDF. One of the junior officers of Fish Protection Unit. Naga, who is she? Who are you? For implementing Commander in Chief. Shut up. Nabe kamuli oba ne Saidi yo yaga nti ate kati speaker bwe yayogedde emboko ze baatukubye. Naga speaker wamwe kala agenda abakole ki? Abatasi. So tukitunuulire mu butuufu bwakyo. COVID bwe yali atandika mwami Tumwine gwe baawo obukulu bwa okuba nti yakola ku nsonga z'ebyokwerinda. Statement ze mukyazijjukira. Yatugamba n'atuyimbiramu n'akayimba. Adui akija sisi iko tayari. Adui akija sisi iko tayari. Adui yani buli omu nyagobera kafyu. Adui yani buli omu yaddayoka. Kakati bano bali wansi wa command yani.
Commander in Chief. Ere tumwini. Oyo yennyini. Okay, kubanga ku National Task kaka yabagamba ki bw'aba abatuuzizza abagamba ki? Mugende mukwase ebiragiro by'omukulembeze. Kakati waawe wetuddirayo mu bannaffe bano abali mu Parliament betuga nti balina okutukolera checks and balances. Muwanga bagambye nti kati ye takyafaayo ne babaleese mazike nga ge banajjuzaamu. Awo tukole ki? Tutambulira. So mukulu nvule tuve ku bino ebya incident emu n'emu ebakoze eki? Ebaddewo. Tunoonye ekinyusi kivaawa. Ani ateekamu omwana amaanyi ago agatunuulira omuntu aga nti nze ekiragiro baakimpadde? Ani yali atumye abaana abo abakuba munnamawulire munnaffe emiggo yali COVID? N'atuuka n'okuwanjaga nti naye ng'emiggo gikola ki? Givuga. Emiggo gijja kuvuga era abanaasalawo okwesimbawo nga bwe tugenze bagayita mazina ga nkima. Bw'ogagendamu nabyo bikola ki? Obigumira. Aisha. Sajja oli muyimbi mulungi. Ndabye bwakooka sorofaz zivaayo bulungi. Tubadde twogera ekifaananyi kisoose okunzijira evidiyo gye nalabye nga basimba FM ku Facebook nga mu broadcasting abasajja, it was not LDU, it was police, nga bakutte omusajja tukyali ku luzige wano gwe baasindisa obusendesi buzige nga bamusindikako bamukutte bamusibye empingu ku mikono bamusitula empale neevaamu n'asigala mu pijama neeyabika obusajja bwe obweru ne busonga wabweru ne pijama neevaamu n'asigala bwerere nga naye akaana kimu okuntwala muntwalira ki? Mukyogere ensi yonna ng'ewulira etegere kye muntwalira ki? It was not LDU, it was police. Omusajja oyo alina omukyala, omusajja oyo alina abaana, n'entunulirako obuntu ekitiibwa ky'omuntu nga asigadde bute nga bwe yazaalibwa. Nzikanya ne Kanaabi n'enzikanya ne John. This is systemic. Kiri mu system mwennyini kiteeke. Okujjako okuba nti oluusi balaba ng'ekifaananyi kyabwe kiyinza okuba nga kifaananye bubi nnyo ne bagatufulumye abanaabitukolera. Twali ebugiri mu kalulu ka Asumaani abatta omwana Asumaani Walyendo was police, tewali LDU. Ono mwana Rita Nabukenya gwe baavuga emmotoka okuyita ku mutwe ne bamutta n'akafaananyi ka CCTV ne bakabuza, it was police, it was not LDU. Yasini gwe battira mu Mambuka, it was not LDU. N'olwekyo baleke kwekwasa LDU. Mpulidde nsimanyi president ayisize ebiragiro ebipya, simanyi bya LDU bikole bitya. Baleke kwetimba akafaananyi ka muzigo azifu baleese abaana abagandi nti omanyi society berimu abantu bangi nafe tulikulutinga tetumanya gwe tutwala ebyo babitulimba. Ono kayisa akaziga akalungi akabogezi ke bakola kino bakikola mu bugenderevu okunyiga abantu babatiise. Kyova olaba buli mukazi gwe bakwatidde mu activism bamuyisa bubi nnyo nti bwagenda wadda taddamu kutusitula mutwe. Nalabye akatambi akalala k'omukyala. Waliwo okubuuliriza okwakola buli mukazi mu basira mmene ebyokutulugunya gwe bwakwatako bangi tebazzeemu kuzaala. Babakoze eki? Abakazi abasinga obungi olw'obuwanga bwaffe bwe badda basirikira bingi ku bye balaba eyo. Basirika kubanga batya society okubaboola nti omuntu oyo yali bw'atyo. Naye abakyala bangi be batwala babakwata kirindi. Omu n'amumala n'omulala omukazi n'akomawo nayogera n'omwana wano leero kandeka erinnya lyako naye yavayo neyogerako n'agamba Aisha, I'm just recovering now. Ekyantukako namala emyezi egiwera nga bulwe nebaka bwe nti nfuna ebirooto eby'entiisa ez'amaanyi. Omwana baamukola ebizibu ennyo byezibu by'okukkiriza nti byamukolebwa. Omukazi yavuddeyo neyeyogerako kuba yagambye Agathe ne yasirijjukira ngenda nja kulikebera. N'agamba yewa NRM
newa NRM yali egamba tuli ba NRM abagala enkyukakyuka ne bagamba nti tulinga abali mu buwambe ekibiina bakiwambye ne batandika emisinde run away from captivity badduka emisinde from captivity ne bamukwata gwa mutesitesi ne bamukwata ne bamusiba weekends 2 yannyonnyodde byamutuukako ne yasembye era ng'omukazi omufirika ng'atya okwogera ekyamusima tutegalega bannange mu nnyambe entonya kati omukazi waga nti atonya omanya ki ekyamukola ki ekyamutuusibwako eyo gye bagenda gye babakwatira LDU is not there. So omuntu yenaga nti LDU basiwufisa empisa bakoze batya kyekwaso ekyokutimba abantu bbula mbwera abasirikale baffe bo balungi kakati LDU yeze yeyeronye ekifaananyi kyekwaso ekyokubiri okwagala waliwo ne fear eyinza abantu basigale nga baga nti bano bo baki balungi ekyo nakyo wekyeri fear njesigaliza. So mu bufunze oli takulimba ti aba LDU bafu gavumenti yasalawo okutandika okunyiga abantu. Okay. Yasalawo babanyige mutye musigale nga musazeewo okugendera wansi waabwe gwe banyiga bwakomawo taddamu kati ono musajja musiraamu ono Aisha Madensa ba Charles ayingire ngamaliriza mu bufunze ono musajja ono weekayuga Senfuma golooza Senfuma bw'aba ayinayo muganda we omulala asobola okudda mu byobufuzi. Senfuma amaka gaafa yagamba abaana be yakomako tagenda kuddamu kuzaala kitaawe ne nnyina be bamuliisa be bamulabirira kitaawe asobola okukkiriza omwana we omulala adda mu byobufuzi tasobola. So kino kiteeketeeke kyakubeera nga banyiga abantu mu bugenderevu. Okay, Charles. Bw'oba wano obuyekera Museveni bwe yalwana strategy yawe wa strategy eri protracted people protracted strategy zimba mpola kato zimba force 2 emu mobile jiwala wasale musaleje yali akulira endala no zimba zono ebeera mu kitundu awo kati zone ejo zimba ate yezimba force endala ebeera wansi w'abakulembeza ab'ekyalo kati force bagiyita the local defense unit. So local defense unit je yava umaze okwamba ekitundu ya liberated it China civil leaders bacho kati mukiwadde force. Now mukulu Museveni akomezaawo force je yazimba ngali mu buyekera. You remember? Ngalwanisa bobote ne balutwa kati force je akomezaawo. Question ye eri nti kulwacha akomezaawo force je yazimba mu buyekera jokozesa mu buyekera ate ngoli mu buyinza nogikozesa kuba civilian iyo mulimo gwa force to be used on civilians eno LDU mu kulwana obogikozesa ku suppressinga omulaba ali mu civilian oba civilian nga mulabe now kateno LDU bagireeta nga wano Kampala Wakiso Mukono literally ziri nga ziwambiddwa endozo jukira nga waliwo ebyaliwo because tetuna bakumanya ani ali abikola kusula abakazi nga babase obutayimbwa biki. So LDU therefore yajja to dominate, to suppress and dominate Wakiso Kampala Mukono ozikube ku mutwe zitule wansi ate zisigale wansi ndozo somayo manye nkwate eyo olaja nakuteeka wansi n'otunula mu ttaka no sigalira odda n'otunula mu ttaka okutuka kyayagala okukola. So LDU teyajja to do love yajja tu massage yajja tu kukwatisa mukono gwa chuma ite suppressing force. Na ojo tunulire ku roadblock wabeerawo wa traffic, that's police. Then ngataina mundu ebisere bingi wabeerawo omusirikale wa police naye ngatali mu ngaso wa traffic ngali mu civilian no ngayambale ni uniform naye nga wa police naye ngatayina ki naye nga wabeerawo wa LDU omu babiri bonga bayine mundu kato mulimo gw'abano okukuuma bano nti bwolemesako bano katono oli akukuba is not going to do a police job. In other words, it's designed. It is designed to suppress and suppress with fire. Now, chitwana badde tugamba abantu abafe ata abali civil ene embeera ogenda kugiyita mwotya because yo embeera yajja kukutta bwobanga oli mwabo beyagala okutta so ogiyita mwotya. That is the issue. I think naturally ko mu America ng'omukyala agamba mwana we omuddugavu namugamba mwana wange police bwe kulumba kola kyonna ekisoboka okomewo
ebirala tujja kubyogera ko later ebya rights zo manja kwa why are you profiling me or you racist bitch those one will look at them naye tujja kubyogera ko later katao yanga tuli munyumba katao wesitakanyiza au sikanya ne Ruzigi ine isa ya because nakola ko ne Ruzigi ngomuntu wa security yenna sikanya nawe kuyingira mu argument ne local defense unit officer don't actually to yingiranga ma argument kuranka ya mwanga Kivumbi with the couple bagamba vano kubawo bagamba sera to parking awo tokola ki to parking awo so that nebo yago bo ina argument ye wangule ncha mu right forum eyo si forum ya kuangula argument ya kuangula battle ya kuangula because the guy will suppress you alea suppress ngabera mtufu because that person does not account to you. Jukirant ate walone force mukuba waliwo mulala ngali undercover kumukuba ekyasa wabanga takukubye. Yes, no jano ita oli awamulaba tokola mulimo go. Because oli aganye kwa kitwa mali suppression fire. Ngamuwe ekyasa. Kati yamanyi what happens. Chobola abanyi bakwata ne babata. Gonoza ichi so this politician gola is duro. Wana akulaga is civil because bimwagala nyo kubalimba naye ngeri it's military domination bibyola abakukaka kati bobuza kaka yakubulira system eyo balumbye safe houses zaabwe bina story bili awo temuli mazima yes atenga twagala nyo atulimba no we are really very entertained nenga bintu byakufa twayogera ku LDU nga basitandika wano garudio nga kugasimbagana nitulagensi zo zize tezize kuba zina antibody bine ya immunization ebyo kubagema ntibaze kubagema zize kubateka wansi ate no mukuri achogera nagamba is going to be fire to fire so that's where they are and muzuvamu mutya okuzuvamu fa abantu okuzimba capacity no mayant oliazirese bwezina akola kino bwe tugenda ko site tugenda kuno wa LDU because no kumuzimbira kama capacity mbo disarming but capacity nene tovala baffe totta no woteme omukazi wo enyumba eri wansi nanka lusuku luli wansi kati it is a standard rule mu mateeka bagiyita vicarious responsibility principle ya vicarious responsibility gwe mvule govunanyizibwa ku bano so tetuvunaana bano so kati ferie waffe abantu bakimanyi nti bwomukazi ono omutta enyumba nawo bamufu bona oyinza okuona oyinza okumuta n'oteekayo naye tojja kusangawo nte tojja kusangawo olusuku na nyumba ebyebera so teditsalike nawe standard rule kati neeri tosobola kuleeta musirikale fa ate omwana w'omuntu but even when you have a dispute nga nyina dispute ne neighbor tomala gaddukira mu police ng'omanyi nti ekiraavaayo omwana wa neighbor bayinza okumuwa ekyasi n'abamwana twegendereza nnyo abantu abalina abakumu oba osaba nnyo nti omukuumi takubira muntu abaddaze okubba mu compound y'ekyasi oyinza okubiramu neighbor tebajja kutunula nti ono abaddaze kubba kati ono kamanda aleeta bano okutta abantu ye message alina okufuna that you are going to account but you are going to account nga wano tuzimba capacity so tuzimbe capacity mu bantu. Okay, kafune honorable Basically naye wenjagala kwakanyizaamu wano John njagala taking a study kuba LDU abali ku nguudo. For some reason I became a voice of those forces because zitezogera n'olusi baba n'obuzibu whenever basarodi blocker waliwo ekitaala waliwo kikamera oba waligendereza bwe bateeka road block waliwo ekiki kakati oba mukwano gaga oyongere ku wali eri kitukubuulire ekyokusooka abakulu abo si basasule okuva covid lwatandika kyenkubulira si basasule okuva covid abapoliisi bali babaga nti buli naku 10 under covid nga bali enforcing regulation z'omukulu bajja bawaayo emitwalo 11 ku lower ranks
waggulu emitwalo 10 n'emeka abalina omukisa bakabawako omulundi gumu abalala abali okufuna 10 n'eyo gumu babaweena 8 and have reports from okuva waggulu okutuuka wansi. That's what you are dealing with. Kyova olaba ekiro nobako nalikalisikwaliwo abatambuze b'ekiro ekiro tulisanga road block kuli musirikale vuga ova essaawa 3 ojja kuyita mu kibuga muno okudda waggulu no kati kankomawo because natoka galega kachinchuze ebweru Johnny ali vice chancellor yakola accident Johnny bive sawa musambo gweshiro ningamba kakati ekiro many things happen. Now this is the guy gwomutadde bangamba olaba n'abagaba emmere ababadde bawerekera emmere eno ya distribution bakabawaayo allowance emirundi 2 gyokka naye nga bebeetikka obuwunga naye twabawa buwumbi na buwumbi bwaki obwa ssente kati oyo omusirikale bwotyo gwosanga kyasikwa gayi gwosanga akuyimirize He's hungry and angry. Gwosanga akuyimirize sebo embwe kambwe nanyi yo usazime mmere ozigwemuze okezeko kambwe kakati abo bogwako kati ekyokubiri njagala otunulire no nze mukyalo njagala otunulire owa LDU gwosanga mukyalo afaanana atya mugende mba profiling abasinga basula mu buyumba obusinga obubi aba LDU bayina abaana by the way bakula because abamu aba LDU balwanako ba veteran bayina abaana bebaroitalinga mu butawuni abaana ba LDU kubanga tebayina ssente kuwerera baki baana baabwe bayina abakyala abamu abalindake batunda nnyanya bakyala baabwe abalala tebayina. I've been quietly taking a keen study of who an LDU is. Muntu akola obwa local defense afaanana atya. Now omusajja of that state going describing aina an automatic rifle with live ne magazine yes biri but is so sure entamwe wetitokota gwogeno kusanga ku road blocker Ojoni igina ng'omuganti oli district chairman oba oli honorable member awulira gwe oli ku ssente okola ki olya janga weno kuse gwoli muyala eringa ngekwatagana n'ebyekinana babagamba mugende mweyekere under COVID the trusted force was withdrawn. Nyara chitekeka very clearly. Now, because omukuru yatia nti senga COVID amuyingira mu his most strategic asset. Era tulabangayo PGB. Emani SFC. Jotero okulaba mu situation zingazi nongera una tugirabangako. Tu n'abavuka abange bana aba police abayiteri mu ssomero lya primary yeri bobo balabyeko ennyo baba mu mmotoka nga zirina tinted ne bajja okukola inspection ayimirira bali eri so ani gwe baateeka ku front line senga COVID anaakwata era and you can profile more, by the way, if you are interested. Bambi balomba chivubi abayiro DJ balina maski. Gendo, it is the most Ugandan force josanga ku street.
era yo bwogirabako bambi aba LD nobatunula nga bali bataano olaba Uganda nga bwiri nebosanga abofiisa Mwanga Katuranga captain because Air Force Sigarayo is the actual NRA occupation Arnakba. Era kati era yene eri national giraba bw'otuuka bw'oti balaba nga be bannayuganda ddala nakabala obalaba bano bannayuganda sinkoko nsungu kakati you study that psychology noga nti oyo ye LDU gwosanze ku street afuna sente meka. Imagine LDU ng'abeera mu Wakiso subsistence mumuwa sente meka 18. Ne Mwanga you justifying abantu bano kutulugunya abantu. No. No. What are you doing? Chenjagala okugambira ddala nti bana abero LDU siba justifying kutulugunya abantu. Nkugamba lwaki oli ataddeyo omuntu afaanana bw'atyo n'amuteeka mu mbeera. So the problem is not this LDU man. Nengo yagamba aina trillion for classified. Aina excess money za wafuru figure. Aina excess money za to a village to bribe people. Aina excess money za gulamba na byabufuzi. But ono wero DU tamuwadde. Sebo no police atandikidwako. Naka tonabake bakamujjako. Kulwaki mwagala Museveni? Awe politician omuganda sente alimu kuziwa full figure. Because you see bamuwanga kibumbi bali kusente za Museveni. Members of parliament bani osekandi bani Museveni neza full figure na weza gwanga kulwache full figure kwachi mu inektima muwanga za the member of parliament is entitled ku sente bamuwanga na full figure na ali entitled nga full figure yetaliwo na yekali sagala small matter ya full figure ya sente no sigamba gwe gamba nti oli in terms of it has the resources the resources sustaining a force and it's not the only force on the ground. At one time we were told into crime preventers capacity they were 11 million, no officially kubitawo byenanga bali 1.1 million. Okay, question is baliwa. Now, Bobo studying ensonga ya security and insecurity. Jitunulire ku psychological mind of every Ugandan. Teri muntu ayinawo kasente atayina ateekuuma. Nawe kakanda abasinga muyina obusirikale bwe mujjeewa mu byaleeyo. Abobusale. No Ugandan is at peace today. Kyasobola okwebaka mu nyumba ye nga ayinawo kaayina ne bukya. N'abatalina amatuga kulaba bagasula. That's the state of security gyowezimbidde. Nekyalisirwa omushana ono ayinza okugambira wano nga talina naye bw'otuuka wali wemanyi n'abapangisa aba bateerawo omusirikale. Teri azimba nyumba za bapangisa n'atasibaawo kikomera kuteekawo muki musirikale n'ateekako ne ono LDU listen ono LDU is revolutionized ulira kizibu kyo bagenda kumala bakigendereza civilian wano because agenda mu force eno for 6 months training ng'akimanyi musala mutwalo 10 per month ate ng'akimanyi n'okusinga tebagenda kuzimuwa naye yayingira emitwala be naye yakola ki yayingira tebazimuwa still n'asigalayo naye bwakufuna gwe muwanga kivumbi akukuba ekyasa amagulu osobola okukola uprise so yayingira mu consciously akujje mu tulo werwaneko ekyo version yo mbadde njagala kunyonyera kakane nti twetwogera ku security ani afiiringa secure teri wadalese merchandise bweru buno obuduuka atatekako bagara proof
teri azimba nyumba. It is so amazing. Oli azimba nyumba nyo agala abantu baje nagitekako ekisenge ekituuka ku biimu ekigibika n'agamba nti eyo ye security teri giraba kakati why now eyo ye security gyokoze eki gyozimbye n'avuga emmotoka mu Uganda ayinamu alarm because waliwo omubbi. Now Chelsea, we may speak in terms of politics. Netugamba nti politics aganye ne Museveni's biggest asset ebadde security. Abantu basobola okufa obwavu, basobola okukola ki, because you see the problem is nti wano teri mukulembeze atugulira mmere era teri mukulembeze asobola kutuliisa, including ono yagamba ogaba obuwunga ne wakiso bbiri byamulema. So we feed ku kisa kyakatu enkuba yetonye kati eyo ye maama ye taata sibe kulembeze. Now abakulembeze kye tubadde tubagalako kyokka security. I mean you can dictate not fuga obubi nolwekyo bwana Museveni babanga ne security takyasobola gituwa. Now of what use is he now? Because eyo yokka yebadde card abanayuganga bamugamba nti tuwakotu you don't no soko akwa information importance ya president nanjagala atereeza olulimi ekya mpaawo tweba katulo tekibadde ky'abana Uganda, kibadde ky'abamuwanga kibumbi wano Buganda. Ate nga abakyogera si ba local people politicians kastaffe tweba kaki but ng'omunovaana omu eastern ali mu kampa afa bali baffe kastaffe tukola ki. Now it is your turn. Chelsea ngena baga nti that's why ono Aisha nange tuva mu byalo. There are two eminent threats. Tekyali muntu alima tekyali muntu alunda ntemu because bajiba. Now tekyali bantu n'enkoko baziba apparently kyenewunyisiza n'embizi kakande n'embizi bazikola ki baziba bajebagajja batya Mungu yamanyi n'embizi baziba. Now the poor person kakande the poor person n'ettakalye baliba. Ebyo byonna babadde babigumiikiriza ku kintu kimu wakiri obulamu twebaka otuki otulo. Now that otulo otwo tuli under threat ono bwana mukulu agenda tu addressinga kati bwana mukulu is a priest. Okay, kwa serinya omukulembeze w'eggwanga ono saabalwanyi kati tukyayinako faida ki tukyamuyinako faida etegerekeka emirimu tetugina buli kimu tetukina. The only thing kyabadde supplyinga tulo n'otulo tatwo tukoze eki natwo takyatusa kuridairuti kansooke nveeko mu bulango tulabe nga tukomawo abatuliriza ndowooza programu yaffe egenda kukoma wano kubanga omukulembeze w'eggwanga wuno atandise